tuvudde ku kyatu esatandise kunnyingi obadde ogamba ki nembuuza obadde nnyo muntu kunkomba mu kamwa obadde oteesa tegeera tugenda kunkomba mu kamwa nteezike busirisi bannange mukakkane muli baaluganda mukola mwenna oluganda oba lukoma wano lukome wano zisigera kuyingirwa paka ku myaka gyange ojakasaki bakukyemyaka oli muntu mukulu teweewa kitiibwa ologolaba omulaba ani ateewa kitiibwa oyo mwennyini awemula oba kiwira kigambo kimu bibiri n'awemula kankubuuze osobola okunyonyola n'omutuuza n'omubuulirira kubanga olaba gino emyaka gyaffe fe abalina okwebuulirira kyebayita obusiru bw'enjoka zitta nnyinimuzo gyolizo zinaawuna zinaalyawa situdde okutuuka awo kaali luddawo nze nkusitudde kantudde kaakati nze nkusitudde ku ekyo togenda kummanyira ssebo bannange musooka nze nkuwanise wali ludda wa nakusanga wa sebusiru bwanjoka okitegedde labayo ate okaabira sigenda sobola kaaba labayo nalonga obuzibu alina obulaba singa sinze right now singa sinze nalonga osikala ali ku map saawa zino singa sinze oba kitegeera nange lwakitowa bantu ekitiibwa katoyo asaana ekitiibwa omusajja omukulu ali mu ggomesi sigambye nti nze omukulu oli mu ggomesi nkuwa ekitiibwa ki osobola okutinda ku bantu nalongo byali azanyeeko nabo n'omuganda ndi nalongo leera ku bantu bo wali ozanyeeko nabo tubaleki tuzanyeeko nabo okubira kwoyo omuntu agamba ngani toleeta bunabamukowadda ngani gwe nalizanye naye wakwa n'abantu banani abegamba yaggwa wamusigaza abasigadde bonna bamu ate nange ngumye lwakuba nti lwa sho bweggwa ng'ogenda nze simanyi nakumanya ng'omuntu wanaga nti ngumye lw'abaana bambi tugenda bamiisinga nalongo olina emyaka emeka n'ekirala bannange tuyagala kusala byenkwawa amazima genyi nga tuvudde mu byaki mu bya dramatic comedy nalongo olina emyaka emeka oyagala kusala byoya bya munkwawa kati yegundize tuziraba nnyo wano nga twambala gomesi ebyenkwawa ate guno omulembe bannaye by the way omuntu yena yina olina okubeera omuyonjo kitegeera naye ebyenkwawa byagayogera ku balina kasasiro mu nyumba webale nnyo ebutansirikidde ku mutima netukoyo laba ebyenkwawa ku seeti sala ku byenkwawa muno ebyomunkwawa kyembuuza yambulira gwobuuzizza otula kakiiko ki n'ekirala emyaka alina kakiiko kabanaabakyala kabanaabakyala abaawa olina emyaka kati emeka kandabe emyaka naye biki ebiri mu kagugu ako bannaaye mulimu lubaale Katuanjulire Aljami Tours and Travel abazangira okuzimba kya muganzirwaza level yokubiri room number SW3 bakuyamba okufuna visa tuyambako Tours and Travel Companies okufunira bakasoma bazo visa z'ensi ez'enjawulo bakulambuza ebifo eby'enjawulo mu nsi yonna bakola hotel booking bakulambuza mu game parks national parks zoo tour balina ne holiday packages omuli return ticket travel insurance day trip arrangements aba Aljami Tours and Travel bazangira okuzimba kya muganzirwaza level yokubiri room number SW3 oba bafune ku ssimu 0754279493 oba +971 5547778 ate zirine ku WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi naye mama tutudde waggulu bulala mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga mpozi comedian mweliane comedian mwe je mkoza ku TikTok jirikoza ku TikTok nalongo w'ekipale n'abakyala n'abakyala yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga onako ralero ndine nalongo w'ekipale n'abakyala nsubira abaana bano mbalabye kabaana bano si babuwala babulenzi naye beeyiya ate nga ssente baginoonyeza kufana kuwona
mwebale kutura mwebale kusubscribinga aba Aljami Tours and Travels batu empoweringira ddala okulaba nti show ebatuukako bulambalamba bano bakugamba nti beetaaga abaana ab'obulenzi okugenda e Bulaaya okukola kuba essimu oba genda ku offices zaabwe awo ku Muganzirwazza level 2 bannange musubscribinge eno channel yammwe nze mbaleetera ebyokya bano abaana ab'obulenzi nzimwe munnange ennaku zino ndaba abantu bazanyira mu ggomesa ate nga balenzi ekyo kyatabukidde ddala naffe tukyewuunya lwaki naye buli omuntu like bw'aba noonya kalakita gyayagala ozannya asolo ayina ebirooto ayina kyaba ayagala okuleetayo ekiri unique yes omuntu kyanagamba nti kati nze kino kyenja okumwagaliramu nga y'omuntu naye bwe nali ntuulaawo nga neebuuza nzanyiremu ki wewe ekiseera natuuka nga gyazanyirako gundi nga mugundi ono omusisita naye bantiisa ne baŋŋamba embooko z'ogenda okubwa tozimanyi muwendo muggulu oba wano eno wanjazanyira nga embooko balizikuba muggulu oba balizikubira wano natyamuko nti kubanga kunyooma omutonzi ali waggulu n'ekirabuta n'okunyoomoola eddiini omutonzi aba akulaba nti onoonya ssente omutonzi yennyini yatugamba tunoonye ssente mu buli mbeera kazza tuzinoonya mu bulungi kituufu wadde kuzinoonya mu bulungi tekiganye ne like nti omuntu like abamu ab'eddiini bwe banaakiraba baba bakiraba bubi ng'abasoga bwe batandika okurisizinga ono omusoga omulenzi okay bannange nkuvuzeemuko speedi naye musooke mubuuze ku bantu olunaku olwaleero yes amanya neddoboozi bampita Nalongo wangi okay amanya neddoboozi bampita Nalongo w'ekipale bannange balamusizzaako mwenna abatulaba ya amanya matuufu gwani amanya bampita Kavuma Denesi amanya gaga amatuufu bampita Frederick Mukisa yennyabo buuza ku batulaba abatulaba oba abamwakinga mbalamusizzaako yonna gye muli yonna gye musinzidde okumwakinga yenze omwana munnammwe yenze eyabagamba nti ndijja nenfuga ekyalo kyo nga totegedde kyalo kikyoliko yonna ngenda kutuuka yate nga nzija kubafuga ate bubi nnyo ate mmwe abakyala naye kati ba girlfriends bammwe babalabanga mwambadde bwe muti bagamba batya bagamba twafuna ebizibu kale nazaala wange bambi nkutumiddeko weebale nnyo gyebale how are you tonenya nze nenya kiwala kyo okunonda mu bangi naye maama nazaala ng'omutyobodde nnyo nedda munnange ate basinga okwo okutulaba naye gabanira mwanyi muwala wange kyeyanziraba mbuyoyo bbaawe namugamba dde omwana vaayo naye yagaanirayo kati banaye nazaala nazaalawo ekitegeeza takwagala bannange olemwa nazaalawo ekitegeeza takwagala bannange nazaala munaye mwana wammwe sente zabaleetera ndala bapiika ziva eno gwe noba tokoze otya noba tokoze otya manya nti kyonna kyonna kyaba abawadde ze nkola ki ziva eno naye maama costume ng'ogisibye bulala ebitutu eringa irizi yes irizi olina ogisiba n'enywera tesobola tekulabisa okitegeera omwana w'obulenzi Mukisa ogamba otya sigamba ndi wano girlfriend we wakulanga oyambadde bwose awulira girlfriend wange wandaba ye yanva akate yanjagala bwagazi kubanga buli wabeera n'omusajja nga sita yakuvaako yanva nako akulaba bulabi yandaba naŋŋamba kyekyo mwami wange kyekyo olulenzi lwange oluto orange kacungwa pineapple bwampita orange kacungwa pineapple mwagala nnyo yes ate nazaala agamba ki ku nsonga eno nyazaala wange simulabangako bwa mukyala nti yandaga nyazaala wange kale nange era nagamba muwala we bino banyazaala bye bazunga ffe tuzunga nnyo mu bintu bingi
nandiyite Wanyazaala nga simumanyi yagaana omundaga. Wawulirako emboozi gye nakola wano ku HK Media nga Nyazaala yali ayagaddeko ku muke yali agenda okujja okuwasa. Yes, bulungi. Kati gwe kulwaki tofaayo n'omanya Nyazaala wo? Ayinza obba akulayira muka Gomez ng'akulaba oli mulala ate nga n'eri akulaba oli mulala. Kati nga wembasanze mbadde sibategedde. Yes, era that's why njagala nnyo costume yange eno nti bwe mba ngiggyeemu kizibu nnyo omuntu okuntegeera mpozi ng'era awulidde eddoboozi kuba eddoboozi lyose erikyusa. Naye kati kambuuze akapale kano we kakubulako okuloti. Kino kiringa kyo kyampeebwa okuva eri mmange kubanga nange nakikoppa ku mmange. Akapale kano we kakubulako costume eba tefudde. Eba efudde naye lwakuba nti obupale bw'abaana akapale ka muwala wange. Okyusa kapale? Muwala wange alinayo akapale bw'ati akapale. Buli kiseera okyusa akapale oba ozanyiramu ako? Ndwawo kyusa. Ke nayinaako nga ntandika kagwa mu kidiba wewe nali mpugira bwe nti mu kidiba nga tuzannya. Nekagenda nekakola ki? Nekagenda n'ekidiba. Nekagenda n'ekidiba. Nengamba kangende enjiya akalala. Nenjiya akalala ke kano. Naye nakajja ku muwala wange ow'ewaka. Kyokka nageze njagala nnyo abantu abalina talent. Honestly, you people, I respect you. Kubanga abantu abamu tasaa kwambala bw'ati aba alabanga ebyokumujivuna. Abasinga batuyita baddiikuula naye baningenda kukuba omuntu ebinnyo ng'ompita ddiikuula muganda wange. Bakuyita ddiikuula? Ddiikuula. Naye maama kino ekiviiri wagijjawa? Maama ebyange byewuunyisa mwana wa taata. Byewuunyisa. Ekiviiri wakijjawa? Kiviiri munange era nakigula. Baali balowooza ngenda kiwa mukazi. Nibagamba kyange. Nibagamba ki? Nibagamba munnange kale kikyo genda yambala katandika kati muna ekindabisiza bingi era sikyevuma nange. So how did you guys meet? Mwasinkana mutya? Muli ba Luganda, muyinako Oluganda? Tulina yadde n'Oluzungu. Mwakulira ku kyalo kyekimu? Yadde. Mwesanga wa? Kampala Azunza. Kyaliwo ekiti we nali nga atandika TikTok nayagala nnyo Mama Nakanjako. Kaakati Mama Nakanjako we yatuyitira n'agamba nti neetagayo ku baana begenda okukolako nabo. Kati awo tufuna chance eyo twagizanyiramu nnyo kuba ebiseera ebyo ate baali bakambwe nga balalamu neŋŋamba ho tetugiswa kati tugenda bwetyo okumentinga laba ate wensangayo Naalongo. Ate ebiseera ebyo ng'erinnya lya Nnaabakyala nti nali siririna ate nga Naalongo erinnya lyalikola ki? Alirina. Naalongo ono ye yasookako ku mutimbagano? Yes, kwanza nabitandikawo wali okola gwe? Nze twali tukola yes. Naye nga siddanyo temumpita owedde nnyo bannange. N'okubeera owedda tekirina buzibu. Tekirina buzibu twali tukola. Obukulu buwoomya tu. Buwoomya ttooka eryani bannange. Abasajja tebwagala kula. Obukulu buwoomya ttooke. Toyagalira ddala kukuza. Ndeka tonkuza leka kunsubya birungi mwana kubadde. Leka. Bannange no character teyingira ne mbulamu bwamu obwa bulijjo ne bakuyita ku ddina n'ogenda nga wenna okolwa tubyaso byambula bisigala. Tokkiriza kintu kyokola kufuga. Asawe yambula bisigala era n'obimpita nga si byambadde oyinza okundaba okunfunamu obuzibu. Yes. Omuntu nakuyita Naalongo. Nampita Naalongo. Naye bannange nze ndaba ng'omuntu tasaa kutegeera. Okitegedde? Wabeerawo Tabategeera? Nnyo mwana akutegeera. Beetegereza. Waliwo lumuli naye nva ku mulimu ekiro ndi mu kutambula njafuna booda. Kati mba mpitawo bwe nti omwana bannaye wuuyo Nnaabakyala bannange. Yuuyo bulijjo gwe mbagamba ne nga ate kati ate kyasusse nnyo abantu batumanyi nnyo. Kyetaaga nange muzanyeko nange. Weewaawo nkulyanguwa bwanguyi. Mpeeyoko kasikiti nteekeko ku peegi yange. Tetulina buzibu nakyo mukwano. Kati mbadde mukyanyumiza nga mukwatagane wa Mama Nakanjako nga musinkana. Yes, era Mama Nakanjako tukwebaza nnyo wonna wooli. Katonda yakutuleetanga kirabo okutufuula ffe okuba nga tumanyikibwa ebiseera ebyo. Abantu bamamanyira nnyo ku peegi ye. Yes, amanya gaffe yagoogerako nnyo Naalongo Nnaabakyala. Twali bangi
ne by God's grace Katonda yandoza kiteekateeka nti we muliva ne mukola nemanyikibwa ya era twasinkana ne tukolayo Wamannakanja kebbanga etwakolayo Katonda lyategeka ddene nnyo ne tukola ki ne tuva twebaza Katonda olwekyo ya that is nice naye Wamannakanja ka supportinze abantu bangi bambi nnyo mukazi mukaka Wamannakanja ko kyetaaga mukolereyo ku pate kuba buli muntu gwensinkana gamba nalabikirako ku page ya Wamannakanja ya by the way mu bantu batuli bula Wamannakanja konze nyangwira nnyo sijja gamba nti kwogera bubi twatu nayaga nnyo okolako ne ba TikTok abaala ba TikTok ebiseera byabaaliko naye ng'omufuna muganda wange kusiitaana bano banaye baba beeragaki ate abaana nga beeraga ate nga imagine banaye kambabuulire bino ebintu bya fame leero oba kuoli enkya nga toliiko ninako ba TikTok abenayita bakolako interview nga bonna bali bulala naye essaawa eno bankubira n'essimu n'engisumira bwe nti nga so agikwata obulamu byessaako y'obulamu anti bannayuganda bazibu gweokola kyokola nolaba nti okola naye batuuka ekiseera ne bakikoowa nga tonnakifunamu okitegera kati awo bakukooyera muganda wange ne bw'oleeta ki woosiita ne baga kati oyo agenda tandikira wano amalire walira ne kiba muganda wange oba ogenze oba olina obbakyusa buli ddakiika obakuba kano leero agenda kumalira n'omalira wali oleero agenda kumalira n'omalira wali kati awo oba ojja bakwata abasinga kyekyabalema ye bw'atandika kalakita ajja gikuba paka lwava mu kundi kati batukise ne babikoowa ne babimanyire ne bagamba nti kati gwe bw'otandika wano omalira wano kati abo bakutegedde okitegedde kati awo gyebyebuzibu obubeerawo ate gwe nga gwe omuntu tokimanya nti oba babikooye gola birizenga tekikyatambula kumbe bakoowa byokola oyo gundi nga bavaawo gundi agenda kulaba nga bakuta yes tokkiriza muntu okukutegeera kikyoli gyova ne gyolaga kati mmwe mumala okuzannyamu babiri nga ani ateesa nti bannaye tukoleyo korabo tukole tutya tubeere ffenna tukole munyumizi nnyonnyola era ng'ebintu bya Katonda bw'obimanyi ne bwoba okwana mukazi toyinza nakugamba nti oba ogenda mutandika bwoti kugenda kulaba ng'ali waka naye yennyini omubuuza nakutandika ntya takimanyi yes nze kokwala mbunga nesanga ndi waka nga sitenkutidde ate naddala ab'ennaku zino ababenaku ate bo baatabuse ababeera tebalina gye basula tuwakana omufuna abeera alabira ddala nga afunye ekyebbeeri omujja na mu kikomera bwekimuwa ekiri n'embwaku eziri ku geeti n'omusigulamu n'omutwala ewo mukazi go kankumyezi n'abeerawo n'afumba naye nga yali abadde ku pizza biki n'abeerawo yes bwe kityo bwe kiri ensi bwe buti obulamu bw'ensi kati ojja kugamba nti oba twasinkana tutya twagenda okulaba nga tuli wamu tunaye nga ngeri gye twatuuka kubanga tusisinkana ngera tuli wamu era ne tukwatagana omwanyiiza munne neera ne bwekyo era nga bw'obamye era abantu asinga okunyiiza munne ku mwembi oyo anyiiza nnyo amuli ku seti maama nnyabo asinga onnyiiza ekisooka okunyiiza oyo kimanyi ayina entondo oba bukulu nyoko obukulu omusajja tayagala muyita mukulu sigenda kusiriwalirwako bwenkaniddawo oyanyiiza nnyo ayina entondo tayagala mugambako tayagala kumugamba n'ekirala ageya alinga bakazi bwova mu bine bye tujja mu bine byokuzanya naalongo ye ageeza ddala osobola okugeya ng'oliawo nogaba nangeangeyezangazija olwoba okubuulira n'okugeya byanjawulo bw'ovaawo n'enkuddako manya nti nkugeya naye bw'obeerawo manya nkugambako olina okukyusa embeera zo nedda mu ekyo banno bennyini basobola okugamba nti gundi yagambye bwati oyo ageya buli kiramu kulaba nenga kati ggwe bannange kati ennaku zino n'abasajja balina ototonye weesitukidde biri ku mwami oyo ani mwalongo maama wanzigiridde obeekome wano nga gwagikomya yes sobola ogikomya ddamu okyogere tubirekera babiri nze nsobola okugaanawo nkotedde ono bwabirekanga naawe obireka nga kikwatamu nga fe tukikwatamu babiri nze nayo nga tubatambuza nga tubanyumiza akaalo n'akaddo
Nalongo nongo ogenze munnange ndozo olabye patanawo teyeeguya. Nandi moyanga kati yebe buzibu bwe tusanga. Emyaka ayina amalala akyali muto. Era obuto kyo ndi muto kubanga nange nemanyi obuto bwo ndi muto kubanga sinakona. Ata yonka. Tata ayonka. Abananga ali nakonye kwe emyaka sinakona wadde naaga. Ana okolo n'omuto bayombye okufa obufi. Ayonka oyo muto nnyo. Tali kulaba ennywanto. TikTok eri etya? First of all, babaaniriza muze. Abantu babaaniriza. First of all, abantu nyongere mbakebere nako nasembye bakeberako kiro. Nalongo ne nabakyala. Wanji. Kanyongere mbakebereko. Weewaawo. Abaaniriza bataaniriza ne bataaniriza. Tosobola kwagala wansi yonna. Ekitegedde. Tosobola kwagala wansi yonna ate toyinza nakumanya akwagala n'atakwagala. Kati goyina kukola bikunyumira. Ali wakolanga omulambo yoli. Akolanga omulamba mwita Gibi taliiwo kati waliwo n'omulala akolanga omusezi ye Malevu yono wano. Yo omusezi yoyo. Kano kanyumira kano. Kali kakoseemu omuntu. Kano kali kanseemu omuntu. Fondo omusajja ali wamumpe mukoleko interview. Wali era singa lwakuba badde omuntu mwagala bwakuba tesinga tuwatugambye. Wandi bali tumuleeta. Naye bannange. Kati ani abawandiikira zino scripts? Kati ekyo twebaza Katonda nti akuwa amagezi n'oyiiya. Kati kyoba oyiiza ne ffenna tutuulanga cabinet nga tukola ne mutuula ntandika okuyiiya n'ogamba kati ngenda kukola bwenti ne bwenti. Kati banno bennyini nabo ne bakola ki ne bagattirako ne director wagenda okukwata ne nagattirako n'osobola okukola ekintu nga kyanjawulo ku kyokola. Ani director wammwe? Tulinawo Matic Films era ng'ali awo gayaza ne tubaawo ne Andepix naye atukwatamu Fatron Lens tukwata ba director abenjawulo. Abo ba director mbale manyi bakoma kukwata bwasi nabo babeera naye wenyini omuntu bw'oba okola ekintu osobola okinyumizaamu banno ne director n'okimuyisa naga akakyusaamu wano bwoti so ekyo kiba kirungi kubeera nakyemalira nnyo gabanize kyange bwekyo bwe kiri kati oba tojasobola nakukwatagana na banno baga nti ogenda kukola bwoti nti bwate bw'okola bwoti kijja kukola kino omalira wano kitegeera amagezi ag'abantu abangi gasinga era kyoba olaba nti omusajja waaba mufumbo obwongo bwe buba bwanjawulo nnyo okusinga omuwuulu. Abawuulu ekisooka tebaagala kunaaba tebaagala kwoza. Simanyi ogamba ono. Bannange ndabandi ali mulala bannange. Simanyanga ogamba ono omusajja ng'omutabuki. Ate era bwe kiri kubanga muwuulu n'okwoza obwoza engoye tayozayozesa nnyindo alukwala olususu okunya n'akanyi nakirala oba mukyafu bukyafu nedda nnyabo obudde bubula ng'oli mukwata content gwe muwuulu ssebo ate nedda byaddala sina gwe ngamba nti gundi mukoola oba naye nga bwe kiba ekyakirabayo tukeberereko ku sawundi eyo bannaye tetubeera nga twogera nti tulina sawundi ndeka bintu bibiri byanjawulo kalabo bakakabbulu wano wansi kukana akazindaalo kakabbulu bintu bibiri byanjawulo waliwo omuntu kisa mumaka ge wakuliramu oba ekitegeera muyinza obba mwakula temunaaba sigaa nti butanaaba naye amaka ge wakuliramu gatya nga gw'obadde mu maka ga maamawo naye nga famire nnyonjo bayonjo ewaka kuba omwana bwakula nga kyakula alaba naye kyakula ki kyatwala kati oli ogamba nti omuntu owunyabuwunya lugoyi nedda omuntu omuyonjo aba wanjawulo n'omuntu omukyafu era aba wanjawulo era oli bwatuuka mu maka g'omuntu nti oyo muntu mukyafu era obubonero bweraga bwokka ti gundi oyo mukyafu gundi oyo nti empisa ze zikulaga empisa z'omuntu ekikula ky'omuntu nomanya nti mu maka g'omuntu yakula bw'ati wekitegeera ali n'akamwako ne kakulaga nti amaka ge wakuliramu tegaali mayonjo. Kati kikyogezaako kuba taata nedda sigamba bwe wammwe temwali bayonjo kyategeeza nedda byaddala kuba nze ntyaddeko amaka g'abavubuka agasinga abeera ne kasasiro yo mu nsonda oba waakulya
abeera ne kazi buli kyayi bw'aba ali akakomando alina wakanyuga era wakabootuwa ku kitanda olemwa okitegedde nti omuntu yenna kale waliwo ebintu nga byo byabakyala nti nga yo omukyala waliwo ebintu byojja okugira n'osimanya kusiimula buli ddakiika kuwoza masuuka yesuuka maama olemwa ajja si bwe kiri sikuno oyo nedda nange bano ne mbulamu bwabwe obwa bulijjo muli mu comedy naye nga ntudde ne n'abakyala ne Naalongo olunaku olwaleero oli ku HK Media nze Hadija Kigozi banaye mubale kutula mubale kusubscribinga bw'oba oli mpya teweerabira kubeera ng'osubscribinga nyiga akagamba ako ka subscribe akali awo kuba nti otweyungako bulambalamba abaana ab'obulenzi bano balinayo show ennaku z'omwezi nga mmeka ennaku z'omwezi 1st November yeah nga lumu November taddemu sente kino ekintu si kyabbeeyi mwana kino kyendaba ku billboard ya billboard mu kibuga wegayaza twayitadde bunene bwati billboard kipande mpotidde pande yes abagaga baffe bwe bali bataddemu kasente yes ne baka mtuwe muso ebanga limu mwami sozo oyo ye baba tetumalina kumanya kya kumwebaza mwazanyako naye tetunafuna mukisa guzanyako naye naye nga yatusupportiza tulina mu nteekateeka ya kuzanya naye era mwami sozo tukwagala nnyo kubona ovudde gye nalaba nga muli naye ninga bannange olwo nga ndi mu kusaba mukama katonda one day one time anti mukama wange oyo wow for a very long time mbannenga kirungi aluddenga mukama wange okumala ebbanga ddene kati bambi tumwebaza nnyo ate nga sozo by the way asupportinze nnyo abaana talenti buli wamu kati naawe oli mu talent nto oyo ate oyo wadda agaye mwami sozo asupportinze talent ento gwoli muto oli mu talent nto nekambalekera interview yamwe bangi fese mulinga eyekanze bina yema kisusse we kyadikomye fese mulinga eyekanze supporting the talent supporting the kale talent talent mulina kimwagala oyisaawo kali sigenda kyogera supporting the bambi talent ne mukulu kulon Japan katwe bambi taata ate gwe olimpa giruwaga nnyo ku talent ezitandika Crown Japan yakikoonye ate ng'ovudde ne ku ekyo gyogamba nti tusaponinga Justin Mugondi atuwa ne ku mirimu n'abakyala Naalongo muliwa baana bange mujje mukoleku wano mugende mukole kale n'abawo ku sente ezinabayamba batambuza tulina n'omwami bamuyita FK Sounds likasangati oye yatukoledde ku kya sawundi yonna agenda okubeera mu kifo ekyo yes nenebaza n'omukulu bamuyita Bahati ya Mungu cars and accessories yakola ku bya motoka biki ebyo ali awo era katubaleka kuba tebatwadde ku sente tulina none gwe tubali twirabidde owa conform bambi wa mifaliso oyo muleke nze mundeke nanjale nnoma anna bakuleeta sente akyabulamu ajja kusupportinga bambi naye conform bambi webale nnyo ekyo ate bw'omwebaza ki yes kyotukoledde ekitono entasimu ebulaagiwa kubwe katyo kasiru entasimu ebulaagiwa conform bambi webale nnyo ojjanyiza sponsor bamanyi luzungu ani asobola okwogera oluzungu antugende aba conform wasomerawa mu miti yogera oli we Masaka era byebimu era ofaanana ab'e Masaka naye mpola ab'e Masaka bantu balungi tokijajamya nnyo maama ab'e Masaka bebakula bata gali amaalo ge balina ate bantu balungi Masaka bannanga agula emmotoka bwensi neemanya bambi we Masaka we naku gyozaalibwa nga ozaalibwayo bambi kutumiddeko we Masaka nga yaguze emmotoka mukama wange ajjanga mu kifo nga kino ata gyebali akasumuluzo ku ngalo muli mutya emmotoka z'ab'e Masaka kyemmanyi zibaako ebigambo bwakwana omukazi n'amuwa emmotoka ateekako Farida we bali kuwooma okitegedde mwogera bingi naye mbiwulira sijja bawa budde ebigambo kati ng'ebyo ebikolimakolima si byangu nze babona gwe neewuunyako wamuloka gye nalaba oyagala n'awandika kunama gumu nkunama ebintu abaani asinga amawano imagine okitegedde
waliwo n'abakyala nabo batandise gwe womoosirike obisanga ku mmotoka neyagundi yajagitaddeko kko gwe womoosi shira price yakateako n'amaana akajjako omanya Masaka bane Masaka shira Shina price siwe Masaka. wawa Wambu Tanzania. Half Tanzania, half Uganda. ya kali yakateekako olaba bwoba Tanzania otuukira Masaka laka baby byonna byebimu mumugende mpola pannaye munnammwe mujja kumwetaaga ababeererewo ku sho tagamba nti mwamuvumye banyiiga mangu va ku kizigo toyogera ku kizigo tukisiimye nkisalemu ekizigo ekizigo olaba ekizigo tukisiimye nkisalemu ekizigo kiraga ekizigo ssente tukyagala nnyo buuza lwaki guno omulembe gwonna abantu abasinga bakozesa kizigo babizigo jankubuulira ngaoyagala okulabika olaba tubeera n'oyo naalongo naye nze amwasa yes wekwata mu kizigo nsobola otula noono naye ne mwasa lwa bweru bwange netebeezamu nga nkutene mu kizigo kati ssebo gwotwasiza wanira nyinza obbaawo naye nga nze abaasa era nokala olaba ekizigo tukiweere ddala yagwago bwemu ye ekizigo tukiweere ddala respect bambi ekizigo kyo bambi kya bbeeyi Era- nkimanyiiko omukazi atalina ssente ekizigo sente kiveeko bwe zikuggwako olina okumakinga nti okwata sente ne zikubaako nga tezikuvaako kubanga oziraba bwe zikuvaako ekyesaa 12 owunya bulala 11 owunya bulala emu owunya bulala kati ate ab'ebizigo abagenda obbasapooti nga mubazeeko mubasabo pozi mulimu nesaponsa w'ebizigo nze njagala nkubuulire anti kati olaba oyawula omuntu ali mu kwogera oba kitegeera wamma kati bw'otunulamu omuntu ayogera nga n'akazigo ak'enkumi bitasoba kateeka ku lususu oba kitegeera weetamwa akozesa bebinyunya wa nusu 10 kaakati nze njala mbabuulire teri kintu muntu akulanga kinyuma ng'olina ekizigo alina ddala ennaku zina n'abavubuka bayithawe batandise ekizigo ekizigo kifuuse ekizigo tebakyesiga banywa binywe n'okikubamu Yes. kati wali okolawo otya weeruka nawo okutya ku muggo gwa musa nawo weeruka ennaku zabatete babifunidde amagezi onywa noba nga oyeruka wendana olaba nedda tosobola kituulamu kubanga olaba omuggo gwa musa oguyagala gweruke ofuna ewali ekituli ky'ensolosozi n'ogusonsekawo tebakulyako ye awo gumyuka bumyusi webale nnyo kati nze olaba waliwo omukyala bangi bambi bendabyeko abakyala bayithawe ate nga balabika bulungi waliwo yandi ayalabika bulungi mukyalo yalabika bulungi nnyo waliwo abakazi bangi bambi ab'ebiziga balabika obulungi omukyalo oyo maama Lavumase Beauty World nze namwongerako n'aka Beauty World nayo baani yayigiriza Mase okutabula ekizigo Mase bayithawe honestly Lavumase yayeruka bulungi ge mazima ononsonyiwa okukwatamu bwe nti Lavumase bwe tutuna nnyo ffe abalaba ku TikTok nga yakatandika Lavumase kintu ekyokulabirako ennyo gwaweddemu amaanyi n'oddamu amaanyi yali mukyala kadaama wawe point gye yatuukako nga n'ensula twalabiranga ku Fibi kati twamuvaako kati tuli ku Lavumase essaawa zino Lavumase bw'otuwako oyinza ogamba nakweta ki ekifaananyi kikadde kyeyali aliko bannange beekuba n'ekifaananyi kino ekipya nze bwe nalaba ku sitole ya Lavumase kuba namulabako ng'ayogerako waliwo akatambi akaganya kafuluma nga bambi Lavumase nga n'enswa zimunyookako ng'ayagala kudda Uganda ng'akoye gyali mbuno yali anaaza omulambo yes nanti era ng'erugero lw'Abaganda bwe bagamba nga tonnafa tewevuma nsi yes gwe yonna mwana ali eyo nga oyagala okuba TikTok bambi so gamba nti okukola nange oba nina abakyalo oba naani yenna kyekigenda okukugjayo gwe beera wooli kola kyolina okukola gwe kyolaba nti kyekituufu ojja kubanga obeera boti bannange kati ab'ebizigo nga tubatadde ebbali bizibu ki bye musinkanye ku TikTok maama bingi babavumye babasabudde ekimala tebadde wali mpozi abantu bavumye amagulu gange bannange mpulira nk'oyo wawo ne vidiyo gye nnata
amagulu mabi bano nga bavuma amagulu ge mabi mabi gatya bagana mutuusa mu Desemba banna kati gwe omusajja amagulu ogagaza amagulu olina kubeera n'amagulu ga jimu gagana nago nagagenda katwale ne kagana okugejja soko bikuleko banna kanjogere sikwegera amagulu gange sirani go beddo nkuboka gira kucyuli ubugulu ono mukadde ono bugulu ale kwegamba muli awo buli omwayi n'ebizibu omukulu ne maama ekyobukadde oyogedde kyaki obugulu obwo bwe bubi naye obugulu bwo si bubi oli musajja kikati ogenda kubeera mu shoti nedda sizambalanga nako baida ate nazaganyoza naye sizambalenga ku buli sanda awo mune mu mpale zennina zonna temubangamu ku shoti sijegombanga nako ayolabye obuseke buliye buno obuseke situlo kati bwayambala engatto bwatebanga situlo erinnye mu kaseke bubikolola situlo erinnye mu kaseke engatto erinnye mu kaseke bwetyo akaseke akalinnye mu ngatto bwe bugulu bw'omumwami okkiriza munnange bakuvuma obugulu naye ate munnange nze mbeerako n'aganga ate ngo munnange tegaliiko nkovu n'obanga eyayita mugundi mu ntalo twalwana dda mpola mwalwana dde entalo naye maama yitagira naye obugulu wafaana ani ku mama ne tata ate gwabuuza nandi naye njagala kumanya nedda mombuuza naye mmale nkubuuza munenze nafaana nnyo mmange bayidawe nafaana nnyo mmange oba feesi kitaawosikataata kubana bana gye bali wagunafaana yes era byawukana nti bwe tuli wano eno era kyovula nti eyafaanana taata w'omulaba era omulaba n'omwawula amagomba mukalu afaanana ani wamu kitaawo muwe credit kuba ndowooza bamufaanana byonna n'obugulu katolaba nti ategeera bwongo bunafu bukoya bigere wafaanana ani banafaanana ani jajjawo obaani ne maama ne mukwatako gwe nafaanana tweyoola kifaananyi kya jjajjaawo ng'akuze naye tekyeŋŋamba yali akyali naye ng'oli musajja mulungi toli mubi simanyi ku lwaki bwe twogera ku kyobukulu onyiika yes wali abantu abakulu nga bafaanana bubi kati nekyembadde njagala omubuuza nga bwambuuzizza Naalongo mbadde naye ebbanga naye Naalongo olina emyaka emeka n'ekirala bannange tuyagala kusala byenkwawa amazima genyi nga tuvudde mubyaki mu bya dramatic comedy Naalongo olina emyaka emeka oyagala kusala byoya bya munkwawa kati gwaye gundi ze tuziraba nnyo wano nga twambala gomesi ebyenkwawa ate guno omulembe bannaye by the way omuntu yenna alina olina omuyonjo kitegeera naye ebyenkwawa byagayogera ku balina kasasiro mu nyumba webale nnyo ebutansirikidde ku mutima ne tukoyo olaba ebyenkwawa ku seeti sala ku byenkwawa muno ebyomunkwawa tweyambulira gwobuuzizza otula kakiiko ki naye ekirala emyaka alina kakiiko kabanaabakyala kabanaabakyala abaawa olina emyaka kati emeka kandabe emyaka naye biki ebiri mu kagugwako bannaye uno mulimu lubaale ntambula ne lubaale wange ensiri kati bwe bakubbako bajjajja ne bababbiremu paaka nga balowooza babbye ssente obanga bajjajja obanga bbye akasimu k'amapeesa ate ogenda kati era ne bwoba okalese mugundi babagamba olese byokola bakakuleetera gy'oli yonna kati ekibuuzo kiri nti olina emyaka olina emyaka emeka nekiraba kikyolala sala byenkwawa nasembayo okumanya emyaka gyange emituufu bwenalwala ennyo kati ate bwe nalwala emyaka 10 egyo gyo saagibala kuba nalwala ebituufu walwala okumala emyaka 10 kati egyo saagibala kuba nali muki mulwadde yes kati kino bwe ntegeddemu ndowooza ngenda 18 owange osiriwala kigonzaala so kati wamujja emyaka emeka kati bwogatako 10 ne 18 agambe ogatako 18 wesirika nali ningira mu 10 kati kuba giri 10 kubanga omuntu wotuukira okuvaamu amannyo ng'otandise okuvaamu amannyo nga tosusse oba okuze mu myaka kyekituufu kisiraani gwe tosusse ennaku lyaba n'essanyu lyange bali kikugamba nedda
ekisinga okunna kweka myaka nze jange njogera oyagala jirya oyagala emyaka girya nedda wamwe muli emyaka omuntu yenna okugenda kwanza girlfriend wange gwe nnina yambuuza emyaka gye nnina nange era nange nemubira emyaka gye nnina kyova olaba mbu twesiima kati girlfriend wange ate ono yagambye nti gwe oli muwuulu byayogera nawata sigamba oyo oba muwuulu oba muki oli muki si muwuulu si muwuulu si mufumbo muki singa ndi searching gobe si mufumbo si muwuulu kati ye alina kategole nga ye yiye omanyira wamma kati olaba nyonnyola tubeera n'abantu yes fine naye tulina kweraga nti buli kimu kyonna kyonna ogenda okikube mu bantu banaye abaana mwesabula oba mubeera mutya nga muli eyo ku gundi nga muli eyo muzisho asinga okusumbuwa munne kweyuza bweyuza akantu ako kasumbuwa yawula amugamba omuntu oyo akantu ako kasumbuwa ogenda kukola ki abuuzi ogenda kukola ki tuladde tulyagona naye nze munnaesaba byakummanyiira nembuuza ogenda kukola ki nga tuzze mu byamazima yes okole ki atandise okuyingira anyingira aweza mukazi wange ebbali kyogamba tubeddewo nze naye tumanyi kyoya tumanyi mukazi wange kasabuuni mumanyi yesabuuna katonda mubuuzi toyina mukazi omuwala nnina naye nze nga lina nkugambye nti soda kuva yes omuwala ayina ye kasabuuni amanyidde nnyo n'asukka naye ng'omuwala yo oyina toyina omuwala nnina era ekituufu kiri bwe kiti nina n'abannwanira kubanga ninayo abawala baali babiri ab'emmere wenkolera nenfunayo omuwala yali mukongo nomulalaakwanti akano akongo kaali kampi era obukazi obukongo obusinga butera kuba bumpi banansonyi okwogera obikkabbira era olwanira ku levo gy'olina olina kulwanirwa bammere bannange kakkana njogere yogera ate wali obadde ogamba ndunteme omanyira ndi mukulu wamma yakubuulire pankyali awo nno ng'omubuukira ng'omubalula oluyi ate munatera toba wakyaliwo ekyokukola kubanga bakumanyidde nnyo tuvudde ku kyatu esatandise kunnyingi obadde ogamba ki nembuuza obadde omuntu kunkomba mu kamwa obadde oteesategeera tugenda kunkomba mu kamwa ntireke busirisi bannange mukakkane muli baaluganda mukola mwenna oluganda oba lukoma wano lukomi wano zisigera kuyingirwa paka ku myaka gyange ojakazaki bakukyemyaka oli muntu mukulu teweewa kitiibwa oyogolaba omulaba ani ateewa kitiibwa oyo mwennyini awemula oba kiwira kigambo kimu bibiri n'awemula kankubuuze osobola okunyonyola n'omutuuza n'omubuulirira olaba gino emyaka gyaffe fe abalina okwebuulirira osobola omutuuza n'omugamba munne Naalongo ku kino kinebwe kise kirungi ku myaka gy'olimu gwe wandibadde alina okuŋŋamba ebigambo bino oba kitegeera nadde nze olaba nze omuto akyali alonka ennywanto embwa nze alina okukubuulirira ebituufu nga tuvudde Naalongo awemula Naalongo talina mpisa Naalongo ageya kyembuuza kigambo akakali kambuuze Donooziyo ogeya nate wali ogedde n'erinnya ero liwira kadde Donooziyo kambuuze kigambo ki kye nali njogedde ekiwemula owemula era ngenza okugamba nga sitegeera nti owemula kigambo nga kikyenjize kyenjogera ate bati bisobola okwogera olukusa ne baŋŋa ati byogera nanja bakuwadde olukusa yogera ate gwalumpa nze ndikuwadde aja ti lumumpeera olukusa ayogere ekigambo kyentera okuwemula omuntu akuba ebigambo ebinegativu ate nze nkimanyi nze agambye empemula kigambo nga ki ebigambo ebitayisika mu kamwa tebiyisika mu kamwa muba muli mu bantu ng'akuvuga nayiwawo ekigambo newebuuza ega byaki tasirikako naye ayogera nnyo mukulu ssebo ekigambo ekitayisika mu kamwa nkiyisaawa ekiriwa mwennyini nga ggwe kyekitayisa mu kamwa nkiyisaawa era ate okiyisa mu kamwa kubera gwayogera empuuta eno
katogaye tekiitika mukate kiisa ono omuvubuka omulungi bwoti omuyise empuuta eyo mpuuta kati agambe tekiisika mukamwa ate nkiisaawo nze sinenya nange kati olabaye simunenya tonenya nange kali olaba kiki kye nnasoose okugamba nga tujja era mu bigambo byange bwoba wampulidde omuntu otandika kunenya weyakuzibwa we yakuzibwa byana bityo tebitegera babuuza kyana kyani ekyakwira mu famire ki kayati nalo twamuleka twamuvaako kubanga bagamba akamenyeka ne bokagola tekasobola kugatta kali nalongo yamenyeka tukyasobola mugana donozi wamenyeka tukyasobola kukola ki kuyunga kali nali kigambira wano donozi weetereza oli muntu mukulu yawulako alina kiro kirekeraawo buli wetugenda ku show yonna ayitiriza okukwana abawala nitweswaza omuntu ayambera mu kkubo abawala benkwana mulimu omwana wa nnyoko kati bulabya tebyambuuza kyembuuza ebintu by'ekisiru obadde ogamba kali bwenkwana nenkuba ng'ogamba nti nkoze bubi jangu baaba gwerinda ojja dduwira nga togenda kummanyiramanyira nnyo buntu wekulaba tawa kitiibwa bantu mugende wantu tawa kitiibwa wekitegeera bino sigamba nti kwogera mbu ndi serious nange ekitiibwa kati oyo asaana ekitiibwa omusajja omukulu ali mu ggomesi sigambye nti nze omukulu oli mu ggomesi nkuwa ekitiibwa ki osobola okutinda ku bantu nalongo byali azannyeeko nabo n'omuganda ndi nalongo leera ku bantu bawali ozannyeeko nabo tubaleki tuzannyeko nabo bw'okubira kw'oyo omuntu agamba ngani toleeta bonabamukowadda ngani gwe naliza nye naye wakwana abantu banani ate nange ngumye lwakuba nti lwa sho bweggwa ng'ogenda nze simanyi nakumanya ng'omuntu wanaga nti ngumye lw'abaana bambi mutumiisinzi naye olumbo olwo lutusobedde nze nja kunywa mazzi nalongena nywaki mazzi amazzi gano no ga 15 bannange mwezi gwanju onywamu mazzi oba kasoda bampe kasoda soda kinyabo taata bampe kagundi kamida hapo mwekali akanyoga era Coca-Cola yatibabera mbine ebifo byobugaga kyobola kati kite byebyo omugaga agambye tumya ate olinamu ki kasenyiga ne kakola kati muveeko oyo kati yeyisizzaako nze nti lati soda bannange badde neekubye ejje soda ki olina kikaaki jangu ne bbiirwe ate kyayi omukalu Bikira Maria yebase ekyetumu gayaza owe gayaza atakyaliwo gayaza Bikira Maria ow'empigi ku bikondo ne Yosefu omutuukirivu owena tete ku mabiito kasabula yes kati gwe bakuwa eki tugambye soft drink yoguza kyayo nomufunire soda yenna aleete ndetanze wamma ka fanta akawoomerera fanta sisobola kunywa kintu kyamunna ekyagenda kunywa leetamu wamma ka pepe ani munno gwe lumbe gwe yagala kummanyiira nze ndi munno byakunywa byebitugatta naye senga sho bwebagasse n'ebyokunywa bibagasse akantu ako kantamaatamata kalina enkwe keyagaliza kukka bannaye omuneekubiraana eno ne mweyuzayuza engoye bajja obbayitira security oba tubagiyita naye ekole tugiwe ku mirimu yes enkwekize nnina ssebo bannaye bano simanyi oba naasobola okubabuza ebibuzo n'embimalayo bayombayomba okufa enkwe eza ddala kukakwokera mu nju akantu ako tekakula buba na bumpi kakwokera mu nju ako oli mumpi lumbe lwakiro baleeta omuntu w'obuba ne bayita n'omuntu w'olaba nze ndi wabubako gwenokalamusa oweddeyo feesi ekulinga goonya enkalakate
kabule ngane gonya kati bannange ebizibu ki bye musinkanye ku TikTok ebizibu kino oli kizibu kyange gwe lumbe gwe olaba ekizibu ekisooka kiri mu ffe bwe kiva mu ffe kiriko konekere ku bya media kati zikansoke ku kyaffe oli bw'afuna omulimu oli anyiiga simanyi lwaki bwe nfuna emirimu ono azimbawo weebale nnyo nange bwe nfuna n'azimba ekiri awo bwe kinaakwabikirako tojja sigala mu kamera wano eddogo eriri awo nawe togenda kunjasamira sekulogangako ebigera akantu ako nange kati mutuuse neeyo mwerangidde buli kimu obulogo kantu kaloga ndikirawo obulogo kantu kati ate mwina shoye mwate mwerogaloga nse sibategeera kyebayita obusiru bw'enjoka zitta nyinimuzo gyoli zo zinaawuna zinaalyawa nsitudde okutuuka awo kaali kali luddawo nze nkusitudde kantu gwe kaakati nze nkusitudde ku ekyo togenda kummanyira ssebo nze nkuwanise wali ludda wa nakusanga wa okitegedde labayo sigenda sobola kaaba labayo nalonga obuzibu walina obulaba singa sinze right now singa sinze nalonga osikana ali ku map saawa zino singa sinze oba okitegeera mama nakanjako wetwava mama nakanjako nze yamuzza ku map eyani baali bamugobye kyeki kyenatugobaabo nti mama nakanja tatugobangako wamma engeri gyosana obujja munobujja muno oluyi mu ddakiika bbiri ate ebyeddala ebyamazima biruma ate amazima ki wenkujje gwetunamukola wenkujje waliwa gwe namusanga akwenyekwenye ali ewasemba nkunyuludde nkujjeeyo akulaba abantu mu nsi muno kiba kibi okuyamba ekisiraani nga kino kibi nnyo abanauganda kyova tukyali nnyo wano mu banauganda tuba tukyali nnyo emabega tuba tukyali nnyo wansi omuntu gw'ositudde alenga ku makya agenda okera akoleki akwogere era ate akoleki akunyike mu ttaka nalongo onyese n'abakyala yes nga era nga ate kyemunyikako kituufu ekyokusitula wali ludda walumbe gwe ate omuyita lumbe patanawo lwakirago naguma bugumi tumalirize sho ennaku z'omwezi nga mmeka bintamye n'okunta ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwa Novemba tuli awo ku East Gate egayaza era lesso yaffe ndowooza gyegenda osembayo nkooyi ekundogaloga akantu kaloga kyokka ekinsesa mukola babiri ekyewuunyisa kii kino anti omulabe wakuba kumpi ekyewuunyisa kii kino batuteerewo entebe oba otuteere wali tunaabinywa after ekyewuunyisa kii kino nze ngenda okusaba andaba ku kyaki yes nsabira wa brother Ronnie Macbay ono ye asabirawa oyo ye musamize era yakyoga takinkweka nga nakokko era naye nze ekyange era kubanga ne bayibuli yennyini ekyogera oba ekitegeera woweekweka mukama katonda naye ali kwekweka oba ekitegeera sabira brother Ronnie Macbay taata gwosabirawa osabirawa nze nsabira waffe ku kyalo nze ndi musajja mukatuliki yes nze ndi wasapule nga tuvudde ku sapule ye nga tuvudde mu byaki oyo ye musamize bino byabuwangwa era ne katonda yakigamba ebya Kaisaali bibe bya Kaisaali okyegedde
omanyi lwaki yakyogera bw'atyo Kaisari bya Kaisari nti kati ebyeno byeno n'ebyeri byeri osobola okugira bw'oti eri kuba kusinza n'eno kusinza byonna bye bimu tewali nnyo njawulo kati byonna oba ogwawa si ba witch and wizard abo witch and wizard bye biki kati yoyo y'omu nedda ssebo nina obuwanga bwange mwenva n'eddiini buli obuwangwa liri ddiini kati ate oŋŋamba otya nti ndi musamize oba era ndi munnaddiini bayibuli etuka negamba andi nga buli omukatoliki bayibuli etuka negamba betambula n'obulabe katonda ogwo olina osiza katonda woogwo ye katonda w'obujja tebamutabikatabika tolina mugattika kati ku byonna olina olondawo ekintu kimu sibagamba nti wamma ajati olina bbanga osinza oli musiraamu oba ekitegeera olina siza busiraamu bwo bwokka togattika kubanga katonda ekale fayini kiri bwe kiti yensonga lwaki nina erinnya ly'ekika nina ewaffe okitegedde ne bapasita balina nina erinnya ly'ekika nina ewaffe kati ewaffe era ndi musajja muganda nina obwakabaka bwange era ne katonda mukola ki kati ekitegeeza gw'olugundo yandoga beerimbika mu madiini omuntu atava mu kanisa atava mu muzikiti atava mu guuni mu kyaki nnyo mwegendereze maama nange banneegendereze nange siba ajati naye tuli mwangu bakwegendereze nnyo omuntu yategeera ennyo eddiini okusinga ajati ngoba badde ensaaga tongo munnange si buli omu naye nga waliyo n'abalala abali bwe naye ono bw'atyo oyo ye bw'ali era mamawulira naalongo nga bwoganye toli mukatoliki oli mukatoliki mukukootevu kyo kibuzo kijja gy'oli lunyiri ki mu bayibuli nga gwe lwonyeredwa kukuba ne mu Kuruhani omuntu abako ne wantu waaba wanyweredde okugamba nti nze yes bwe mba nga nfunyemu obuzibu bwange bwonna awo wenyweredde naalongowa nze nnyo omwenge wenyweredde awo wenyini ate ebyo bya ddiini tuli ku kya ddiini bya ddiini ogambe kunywera era wenyweredde nenywera omwenge gwange basajja kubula obadde ogamba ki ng'ofuna ng'ogamba mbunfunye omusajja ewaka mpola abakazi bali ku kizibu era awo obulogo kantu omuwulidde mbw abakazi ate weerimbika ntova mu ddiini buli lwa Sande naye obulogo obukuli kantu wandogalogatans kyokka omuntu yakujjayo atega oluga era ne bagenda ne batula ku akawunti ne babalo ani asinga okuba obulango bwewuunyisa okubuuza abaana bano ebibuuzo bali mu kweyombesa okufa kamera nkwatulire nanoonya kamera nkwatulire kantu gwe ogifunye olwaleero gifunye bannange mwendi bannaye mukalaba bulabi naye kalugu kanjoola ebigere akantu ojja kiwulira mumanyi onvuma obukadde yalwanyelwanye eddaabu onvuma obukadde sebo ndi oyagala mwongera kikonde era kyekiddako era bwana ŋŋenda ennyo n'ansima ennyo naye lwakuba nti waliwo kino kyebagamba nonsonyiwa okiyisa mu kamwa nti bagamba nti embizzi bw'ebeera ennyo mu mazzi agaddugala ng'eri mu mazzi agaddugala ne bw'ogijjamu n'ogiteeka mu mazzi agatukula egenda va mu mazzi agatukuledde mu mazzi agaddugala kubanga kiba kikula kyayo era esigala mbizzi kati eyo mbizzi abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi tulina Naalongo ne Naabakyala olunaku olwaleero Naabakyala komaweeno mu kamera togenda eryo nansonyiwa okwambula engoki abatakwataganangako bukyanga babaawo nze mbadde ndowooza bya content okwatagana naani twandize wano singa tetukwatagana era nagambye Naalongo yatugende naye era nawe kwabadde lutalo gwasolaba omulabe w'omusembeze eri gasiye gwo neesibaasiba konesibyeku ate nze olaba njagala nnyo balabe bange era kankigambe n'abantu buli wobeera n'abantu nga bakuwalana webaze Katonda nti olina abakuwalana bw'obanga olina abakuwalana ogenda kukola n'amaanyi ate kirungi ekyo ovola abantu waliwo olunyiriro ogamba nti Katonda ajjuze ebikompe byaffe biyike Zabbuli 23 wawo wagamba nti ebikompe byaffe abijjuze bikole ki biyike ateekereteekere emmeeza mu maaso g'abalabe baffe kati ffe katubeerewo nze gagamba nti ndi mulogo
wendi ate nenjawulo era oba ogiraba laba enjaka oyakaki mu buba obukuguddemu bulinganga nguudo z'e Kampala. Bannange kati bino tubiggalewo njagala mukwatagane twogere ku Kivulu. Ekivulu kiriyo ddi? Kivulu kigenda kubeera nga ennaku z'omwezi nga lumu no bannange kyekitugatta kyogamba nti bagenda kujja nga tewali kitugatta tewali siraba waawu sitoka kuba na mulogo n'omalako nze okuba nalongo yakwana girlfriend wange oba akasabbuuni koyina ekintu ekyo kyannuma nnyo kimbadde ku mutima era akinsokodde okuvako naawe yakikola kino kyannuma twali mu sho ate gwayaka naye nga ennaku z'omwezi nga sirika naye ba tukufunireko ku ddagala eggande eryaki watwala girlfriend wono oba tokuba saluti mbuuza watwala girlfriend wono twali Masaka mu sho ya bwaba girlfriend bwe twagendere Masaka mu sho ya 10 nga 10 tannatandika kuyimba yangwira ebyokunywa girlfriend twagenda tuwa nemuya bwengendo beera bambi n'asanyuka nangwira ebyokunywa tiyamugoyo kalyo naanoomawo oba kitegeera kati ate oli girlfriend we yali ayagala amugulire naawe okitegedde kyaki girlfriend we atasuze ewange bwe lwaki wamukkiriza ogenda naawe wama byali bitya gwe nanyini bwezitunyumiza omwana abadde ki wamange ennaku z'omwezi nga byamanja binyumya kolabeko gwe kodde kasabbuuni babba girlfriend n'abawala abataboola bannange nze mbeewuunya nnyo n'obaawo nga toboola bwewuunya nnyo omuntu abaana abowa muyiga okuboola mugenda kudibira kunzijja nze mbabuulira tokkiriza kudiba guno ng'oli mwana wa buwala beramu akaboola mube ku basajja ba booda omusajja avuga booda mubeenenye mube ku basajja ba takisi mube ku basajja baba n'amaanyi g'ekisajja nze njagala mbabuulire baba n'amaanyi g'ekisajja mugenda kudiba nze mbabuulira bannange abantu mbabuulire Ekivulu tukijjemu ddi tiketi tuzisange wakuba enkuba yina etandise okubindabinda ng'ennaku z'omwezi nga lumu Novemba tugenda beerawo eggayaaza ku East Gate bw'oba ova eggayaaza ngonga ova mu kibuga otuuka e Kasangati bw'otuuka e Kasangati kiiramu katono nnyo ekifo ekyo East Gate kiri ku kkubo kwennyini wantu walabika bulungi ate nga wayonjo ate nga mukwano gwange ogenda kulaba kyotalabangako bino bibadde mulaba nga tuzannya abamu ne bagamba mbu tuzannya ebintu nze nkawulira yawukana gwe yogera ebibyo eri bagamba abantu nti iso yetugatteeyo tewali mukwano wano lumbe gwe wantamaatamadda kwe kwatulira yogerera abantu gy'oli jawamu okubategeeza nti ekifo ekyo wekiri East Gate eri opposite n'amafuta ga Vision era mu maaso awaliwo eddwaliro bayita Gaza Hospital ekifo ekyo wekiri kiri kukuba kwennyini ate nga security egenda beera ggulugulu tubaletedde abayimbi bangi nnyo omuli Nantume agenda kubeerawo Bruno Betty agenda kubeerawo Chumi agenda kubeerawo omupienti Pierre agenda kubeerawo Kididi agenda kubeerawo Bettina Namukasa agenda kubeerawo tubaledde abantu bangi nnyo mpulideko ajja Kigozi naye agenda kujja agenda kubeerawo awo agenda kubeerawo era gw'omulaba inshallah ayina etiketi Adija Kigozi agenda tugulako wano njabagulako tiketi ane muganda wange musiibula abantu ate ovaawo olagawo kale mugaleewo program kale bannaye njagala kubategeeza bamikwano gyange tiketi bannaye twagala bannaye mutuguleko tiketi tulinawo 5,000 tulinawo 1,000 tulinawo 5,000 abantu bayinza okwebuuza nti waki mwajje ku mutwalo ate mutaya ku 5,000 gyandibadde 3,000 oba 2,2 oba 2,2 naye banne kitwakikoze nti kiwakuba nti eri tulimuko mu kyalokokko tetuli mu Kampala twandibadde tugamba nti 2,2 okuyingira twadde ku 5 ng'era bagenda okujja ku 5 twagala abantu beeno ddala naffe gw'omanyi nti mukwano gwe mwabadde batuwana ku TikTok nti banne mutuzanyira bulungi yessaawa sigenda kuguza tiketi ya 1,000 nga gw'oli mukwano gwange nedda
njagwe mukwano wange ndabye ntegese show olaba post enyumye erika abayimbi bangi njagala wano wobondagirwa omukwano gwobadde ngompaana ku mitwalo 5 omukwano gwobadde ngoga nti n'abakyala nkwagala nnyo n'abakyala oli mukwano gwange ondabidde ddala ebbanga nakatandika ongamba n'abakyala ndi mukwano kati wessaawa si byakugamba nti maze kufiirwa ondaga omukwano nedda abantu abamu balina emize nti akulaba nti oli mukwano gwo okufiira naye kenyini okufa akulaba nti oli mukwano gwo ate ku mukwano gwo olwokuba nti ofiiriddwa wajjira mbu alabe nti gwe oli mukwano gwe nnyo naye kati nze nedda oba omukwano gwange oba muganda wange ondagire wano eno kuba esheno bweneeba ewedde ojja kumbuuza wakolamu ki oba wakola ki yino tiketi ya mitwalo 5 gyokka 5 okitegera mukwano gwange osobola ogulayo emitwalo 5 nina mikwano gyayi muli bangi nnyo ababadde bazirunga nga mumpaana kati sanondemu wabaga tulondemu emikwano gye tuyina kati esa tulondemu mitwalo 5 naye nga mbeebaza nnyo mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mwebale kutambula naffe ate daddala banamba njaga kwebaza mukama katonda waffe kubanga singa si ye tetwandibadde wano singa si ye tetusinga tetuliiwo naye nebaza katonda anfudde kikyendi antemedde kuba atali kkubo ate mwebaza nnyo yeebale nnyo yeebalire ddala singa si ye singa siriiwo yes banange Jesus nkuteekeko lwatonteekako oteekako biki mweyagala naye mwekoza nze munsoke yes banange yompale mu bantu ate ajjeeyo empale tuli mu kamera ojjayo mpale gutotaba nti yompale era nanti kyegengenda okuzanyisa ensonga lwaki bampita naalongo w'ekipale okitegedde ekyange bannange empale yange nzija nayo olunaku olwa lugenda kuba lwa 6 nga ennaku z'omwezi 1 November ku Eastgate egayaza tubaletedde kyamuka live in concert twese abayimbi bangi twese bakomediani bangi twese ba tiktoka bangi mujje mutuwagire lunaku lwensibula akuzanya nakana akantu okitegedde akantu kantamaatamadde akantu kalogo akantu kalinenge kalina buli kimu okitegedde nenga olunaku lugenda kuba lwa 6 ennaku z'omwezi 1 November tugenda kusisinkanaawo egayaza Eastgate okitegeera yangu agamba tata agamba koja agamba singa agamba baba agamba ani ajje atulabe tumunyumirwe nedda nekyaba nenjaga kwebazayo omuntu ono bannange adda kigozi nkwebaza yes onzijukidde bujukizi yes adda kigozi nkujjako naye njala otwala omukisa guno bambi okwebaza kubanga babannaye abagundi abalobaga amati bannaye mujje otuguyeko kadde ogerekoko addeko interview abalala bakusaba ssente abalala ayagala kukola ki naye bambi tumwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala notuwa obudde bwo nogabane bambi mujje mulabe ate netiketi wuyo agenda tugula kubannategedde mukwano webale nnyo webalire ddala otufudde ekyomuwendo ate nga tukyalinayo kati wesibaguleko tiketi masavu yes kowola abantu bebweru babaguleko tiketi bannange abebweru mwenna mujje mulabe bwe twawukana n'olumbe luno bagulireyo ku baana omuntu asobola okugamba nti nze ngulidde abaana bawe wonna mu kitundu awo abaana nga 50 kakati mikwano gyaffe abatulaba emunsi ezebwe kuba tuzanya komedi wanjawulo ffe tuwawe tuzanya nga ali silent nga agenda labiwa ensi yonna wano tuzanya nga tali silent nga wawano Uganda nemwe mwenamwena abadde batwagala ennyo abali mu America abali wate tujja kumanya nsi zonna mwima gye muli nga mutwagala bannange mwebale nnyo naye banne mujje mutuguleko tiketi mujje mutuguleko tebo mujje mutuguleko tebo ati bayite ku namba ki nga bagula enamba gye mugenda oyitako erizo emisanvu giri emisanvu ebiri emisanvu ebiri 8 7 2 28 soma bulungi enamba nga bwe tugisoma mu 0778 ziri ozaawulya etera okunza Airtel kambazo Airtel ne bannange bwoba oyagala nga gwoli wa Airtel soma gira bwete enamba 0742 56 0742 bamugamba mukadde 0742 58 862
0742584862 gwe wena ayagala otuwagira Nalongo ne n'abakyala batakwatagana abalwanagana si bya kamera bannange temugamba mbu simaatu bazanyako byaddala tweroga ffe tweroga kano nakakuba ejjembe emabega nange ne kankuba mu nnyindo naye nange ne twamanya ne tulwanagana naye nga bannange mwenna abantu mwenna situjja kugamba nti beggayaza nti si betutegetegedde bokka enamba yaffe y'essimu erinamba eri 0788 002 28 emu yenamba yaffe oba n'ekirala osobola okujja mu inbox zaffe eza TikTok n'abakyala Nalongo Malevu n'osindika message era tujja bba tugiraba ebbanne mujja mutuwagire mujja mutugireko tiketi bannange ono ye Malevu muganda waffe azanyanga omusezi yes naye kati mumpadde akazindala omusezi abatayogera gyendi nyawo bannange abatulaba mwenna ku bagiyita batya Hadija HK Media mbalamusizaako mwebale kutuwagira mwebale byonna olw'embeera yakadde babuuzizaako naye mujje mutuwagire nga lumu November omwaka guno gwennyini tutegese ekivulu ekitayinaayina tubaagala nnyo mweraba tweyanza nnyo tweyanzenga tweyanza nnyo tweyanzenge one love one people one Uganda